Tubaniriza mwenna ku mikutu gyaffe ku yo media wamu ne ku Power Media kyokola kyamaanyi nnyo ddala kugambye program yaffe The Fact gye tukyaliko mpola mpola manya n'eddoboozi ya King Fadi Uncle Bin the last born omukeeza akeeza bakeeza okero ogenda okukola kibojo ky'osimoni ya tumbodo vision boy salon incredible never challengeable the expendable 2022 mwana azale mbere kiganda kasembe kalamba wetano bangadde emisozi totuka kamusene ne wadde mu njunju ate mukwano gaffe ne kyamini totuka oluva kasozi kasegonja akabugayita n'ogende wali ebuzibwera n'okkirira kasennyama n'ogende w'omugenzi kamanyo wetera abo n'okyangadda mu kinana batira embizi nawo totuuka mukwano gaffe wamami kakumba asobola maliba awo wennyini nnyini woba ekola ki woba wetera awo babanzalira ddala banziika mu ttuba omuzimu gusula omusabo omulambo ku bijja ekitali kibi The Fact ye program ndine baana abawala kigambo baana bawala mba dabanga kiweddemu nnyo value abaana bawala kiba kiweddemu nnyo value ndine abakyala bana abakyala nakyo mba ndaba nti tyobodde mbawe ndine basireya ndine basireya batamanyi kye baagala seba ate tojja tumanta kutuuka kwekyo bw'obanga oli sire omusajja kwana alina buli kimu ng'ate nolowooza omukula kitegeeza tomanyi kyoyagala ebyo tukyabikola ani yono yennyini katugira yandyetegudde ye nze nina abaana naye ng'amanya n'eddoboozi Shila Powers banaye tubaniriza mwenna ku The Fact byonna gy'oteze okubeera ng'otulaba ku mikutu gyaffe kwonna tubaako Facebook, Instagram, YouTube channels byonna digitoko buli kimu tugenda kubanga tukibisanza TikTok buli wamu era sitanzeka ne don't fastinga bulijjo munnanga tetewerabira nti tuli kutavani wudzi wano ekabusu amukwano balina akafo ka mulembe nyo nyini ddala wewe naayina emikolo ejenjawulo eyetaaga okubeera ng'ogendako out bannange balina ekyo nnyanja ekyomulembe ate kabeeyi akasamusamu nawe ayina omwami wo munnaye nga yavudde Bulaaya ng'oyagala bakathimbi jangu munnange waneeno jjaka musokoolanga nga munnaye takola kitalina kyatugamba erinnya lyo amannya go wandigongeddeko erinnya limu Queen of Kwetega. Yo Kwetega kukyata mu luzungu. Trapping yourself. When you trap yourself, you Kwetega. Kwetega. We trapping. Okay, anyway. We trapping. Naye nga Queen of Kwetega fasenga bababuuzizaako mukwano gwaffe tugenda ku nsonga ya babosi tukoledde makampani bangi ne gatatuwadde 10 n'ogera n'okolera kampani y'omuntu omwaka ne guggwako nalyo katuuza meeting nalyo kagamba kampani mwebale kukola ekoze miliyoni 7 ne bakolera ne pati y'amaanyi naye nga mubanja emyezi nga 6 guys ne girls abatukozesa mweddeko ne balyoka babagabira afu ya sukaali ne babagabira omugaati n'omuti gwa sabbuuni nti babebazizza nnyo bakolera naye ng'emisaala mubanja emyezi 8 gyoli gwe tafali yotadde ku kampuni eyo okubeerako bayithayo babosi b'amakampuni mujjukire kimu obeera fulaga beera obeera n'ekirowoozo ekikola kampani naye toyinza kutuukiriza kirowoozo ng'oli omu singa oba omanye nti ekirowoozo ekyo osobola okituukiriza ne famire okwata abaana bo bateeke mu kampani yo bakolere naye omwana wa muno n'omukwata n'obeera ng'omucunya kuvira ddala ku budde oliridda wolireeti omwana wa muno nagira mu nkuba naye n'obeera nga tosobola kulaba bintu ebyo n'otandika obutamusasula otandikako okusika kirimi mwe mwali mukozeeko mu kampani ezitasasula nga nze gye nali nkolera ezitasasula nga nze gye nali nkolera mpulira maama alla ffe nze gye nali nkolera nze nakolera mu kampani naye nga kye babakolerayo ekyebbeeyi babawa akawunga n'ebijanjaalo ekyo kye bakitukoleranga tukalengako ku ssaawa awo ate nno bama bayamba nze nakolerako mu kampani nga boosi ku museera gwakuwa akusalako emitwalo 5 gya munno nkabi mbu singa aba afiiriddwa ewaabwe ate gwe bw'ofiirwa takuwa takuwa okimanyi omwana w'omuntu akola essaawa 8 tugamba omwana munno aba yasomera naye nga bamuwa 7 n'akeera n'atambuza ebigere olumu transport amubuze nga gwe gwani mukama wange abeera tayagala kusasula munno ne gavumenti kigikwatako abavunaanyizibwa ku nsonga eyo bannaye abavunaanyizibwa ku bakozi mugende munoonye ku makampani mubuuze abakozi mu kyama musasula mutya ate tugambe ne kumwe abaleeta ba investors abayingira mu ggwanga babaleeta wano ne babayingiza mu ggwanga naye ba investors abo bakola zi companies bawa abaana obusente obuki obutenda kuwano ku companies embarara eri mu abaana bakola 8 hours babawa 7 naye aka 7 bw'otuuka nokerewa mu ssaawa 2 kitegeeza ogenda kufuna 10,000 mmeka
ate gate bagiteekanga wano naye ng'okutuuka ku factory otambulawo mayiro nga 3 naye nga gate nga kikuba n'olaba omukyala nali akawempe ku kampuni emu nendaba omukyala n'ava mu kampuni ng'ekyemisana ali ampengere muzimanyi kasooli bamufumba bamugattamu n'ebijanjaalo nga kyekyemisana kya 5 olwo nga kyennyo n'alyoka agenda okweyamba bambi nga alina sooka funa kati nedda afumye ebweru nagenda bambi yetetenkanye tebabawa musaala tebabawa mmere na transport olw'omusaala omutima yajja kubonaabona yajja kukolera kubeera kyokka ng'ayina abaana balese waka bamulinze wamanyi olumu abasajja bambi nabo bennyini kyova abadde waka nga bali stress titalina ssente baboosi ne mulyoka mujja n'ebyana byammwe biringa ebiyiika endusu ne biryoka bitukyungira mu makampani nga tekina ne kikikola nga n'obwongo tabulina bunaatambuza bizinesi yo naye neyeewaayo atandika ovumirira abakozi abamuli kwegamba nti batuuka ate tulina ababoosi nga mukwano buli mukozi ajja asooka n'akusaba kuki kugundi ku santiri nga watomuwadde santiri omulimu tewakola nga password ekuyisawo yokka santiri ate nga buli amuwa santiri webaleetayo ekipya kishira ekinyirira gwoba okoze eki obufuliddwa kasasiro naffe abakozi abasajja tubayo ne baboosi abakyala nakwetumyanga mu ofiisi bw'aba alina gy'alaga gwabeera mu mmotoka ye kati bakozi banno bambi ne balowooza nti obabeega otwalira boosi olugambo kumbe boosi akwetega omutegule ate bw'ogaana akugoba alina obukodyo bw'ateekawo fe abasajja ate ffe tutukunyisibwa bubi kubanga boosi ayinza okutegula n'akulisa essantiri lye n'atakwongeza na musaala kati ze saakolerako boosi omu n'alyoka ngamba ekisumuzo kibuze oyagala kwongeza musaala mu ekisumuzo kya ofiisi aŋŋambye ennongoosa ofiisi olugina nangaye ekisumuzo kibuze kyokka nga tulimu ffenna olwo ne mukola mutya noonoonya essumuzo kyaggwa kiti ekyo wabula naye ogabye essaatiri tuli mu program ogabye essati ogabye essati ogabye maama gamba okuwa omulimu okumpa omulimu nti oluganda lwandobako bannange oli ne mwezi gumu 2-3 sirabako wadde ku ka payment ngenda okulaba oluvannyuma ateekawo katuwa tugende eyo tololo biki kwegamba kati awo nno ngenda n'essuubi eyo gamba bosa njagala agenda kumpa akasente kange teyaŋŋamba ate tusula mu lume munamugamba tuzze eno okukola ki ate tuli ku mirimu wali fala wali omukubira 40 kuba egyo gye mwali mugenze kutuwa kubanga bagenda n'akasente yagana era neegoba nze gw'olaba ne tweyawuza buli muntu n'atwalako kye yagenda nakyo awo wetwebalira ze natambula na laptop n'atwala ssente zange ate mukolere ki nammwe baboosi abatutwala awutu nga musala gwompa mutono ku bintu byogenda okungulira awutu nagendako ne boosi nga mpa $5,000 omwezi twagenda ku hoteri emu wano mu Kampala twali abantu 4 ne tugenda tuli akakadde kamu $3,000 olunaku olu wawulira oti obula okuzikwata ozibanje ku kaunti ndinako ng'emyezi mubanja emeka ku mulimu kati no walinayo n'essuubi erikusasula bannaye bakama bafa bataagala tusasula tukooyo tukeereza obwerere bikampuni byammwe mu biggalewo bannaye batemusobola kusasula baana wali bikampuni ebikola ebyokunywa mu Uganda bannange okitegeera buli kimu omwana wa twogera ku baboosi nammwe bannaye abakazi oba abasajja abakozesa bawusigala ewaka omwana wa muno omuwa $5,000 oba 8 ate n'otamusasula ne mutuuka myezi 6 n'omugambako mbu nja kugoba nagamba nti ngenda n'omugamba mbulinda mala okuwa ssente zo ate baboosi bawako obalaba balina n'emize nti baterekera ba housemaids ssente zaabwe mubaterekeranga zaolima ne bankazi abaana babeera bato baba tebasobola kutereka ssente kyekikozesa omwana omuto zimuwe ssente zazisindika emyaka mito naye ate newe bagenda kubba ssente ze ate nga nawe boosi ogenda zira ssente ozimufunira mu kabokisi n'ozimuterekera ekyo si kibi nazo kennyini yabazeeteramu naye waliyo olina akagundi ayinza okakwata n'akazi ebbali n'akakuba bwe kati nakolako mu restaurant ekasubi gye nasooka okukoleramu ekasubi nga ajja nkozesa mpa 10,000 olunaku naye nga ajja tiyazitereka mukazi we nga bwenjasa essuwaani wiiki n'amamba siriiyo mba naweddeyo dda n'okuvayo nabula bubuzi n'essente ze nali nkoze olunaku nakola kiringa akasente kange bulungi nembula naako nasavinga ng'okulya nga tukola mu restaurant naye okulya emmere mwana olw'eggulo nga muddiro entamu ebaddemu omuceere ne mugiteeka ku kyoto
ebamu emmembe nemunywamu otuzitono emmembe nesituka n'okolokota ate mwabakola mu hoteri ate mwabali obimu ne babagoyezawo afu yakawunga nedda nali ntambuza nali driver nsoka nenekolako emikolo eyo mu kiyungu nali driver waayo wali driver w'emmere notayimirira kusooka kugisawula kyenakolanga nga nkwata emmere nsaba nkoko n'ettooke ne lumonde oba ne muwogo tooke kaceere n'enkoko kasoma ayagala mmere nenyambusaawo kasuli wabeerangawo motoka obutwala lugala munaku nengenda mu lukubo nentula nenjirya nesuwa nenjireka nga gwe nawadde emmere abuze kyokola nalyanga nebuzawo nembwegera era baŋŋambanga bambi bini okola mu restaurant aliko ogeze ofuna sene kumbe ngejjira ku mmere y'abakasoma nga kasoma bali osabirira alekeko emmere bannaye babosa batasasula akawoona ogenda nga kakuttira obwerere nze wembafasa ngenda nga buli puleti nyitolako ekifi kimu ekyenyama omukozi be bamanyi bagamba kyeke emmese zaabwe zakoze bannange abagagga mwenna abakozesa omukozi alinga mukazi wewaka bw'otamusanyusa nejjogenda okukola tewajja kuba w'amaanyi omukozi bwe batomusasula kampani tegenda tambula bulungi waakiri kozesa abakozi 6 basolulira mu budde ate n'ekirala ababozi baffe kye balina okumanya bane omukozi waaba afiiriddwa tonsala ku musaala naye neefiirwa n'onsala omusaala gwange olw'okubanga munnange nafiiriddwa ate no waliyo n'ababagana ogenda oziika nze tonnyumize bamwe temulina kufiirwa kyekiki ekyo ndi mudduwo n'obeera mu kampani n'ofiirwa nga tebawezanga na mabuko ga mitwalo 5 ge bakuwa bakuweereza bbaluwa ngenda gyesanguza gwebale nnyo n'ofiirwa maama w'omulamba ebbaluwa enkalu ne basoma balumeze etteekamu omutwalo naye nga gumala kyetwebuuza omutwalo oba ompadde ngende ngule butwalo nzikwe ne maama wange abakuwadde tisho ogende weeyambe nze kampuni yampaako ekibaluwa nga temuli wadde 10 nakikwata nenkiwizaliza ku episode ne bagamba mugende mukyesanguze embwamu bali bakuteeramu message ekwekwe singa mwanteramu lumu ebikonkoma nemmanya mbu obubaka ompa bwaki ogenda kuŋŋamba ki obubaka abakozi abo babosa batuwandikira ebibaluwa byabwe mbu obubaka obukubagiza mulinga mwe bannaddiini abajja ku mirambo gyaffe nemmala ate ne mbasabira ate mala emusoboza n'ekimu eky'ekumi ku mufu ndabanga bannaddiini nga muzunza amakanzu gammwe oba obusuti bamwe okusabira omufu ate ayina ne zaasaba ate nga tubasasa nobasasula okujja nedda bagenda nazo nze mbadde manyi bakolera mwoyo gwa ggwanga tuba mumazigolode nga tufiirira era bannaddiini babeera nga bagamba bamanyi n'okutula olw'omukaaga ne bagamba bannaddiini batuleyo ne bagamba olw'omukaaga nti wiiki eno tetusaze baddemu abafu abavuddeko ssente beba batukozesa mwe n'oŋŋandika ebbaluwa banne ate nammwe babosi abeefuga buli apartment buli department bosi gwe human resource gwe managing director gwasiimuula gwakola mu ffumbiro gwe wa security gwakola mu toyi gwalaba toyi bwegize bwe yennanga bosi ali omu bwati ate wali abalokole bagenda ne bakola media ye bosi ye mukozi ye presenter tosobola kubeera buli kimu gwagenda okubanga okitambuza ate tubamene babosi abalala woba oli HR toyingira mirimu gy'abaki gy'abaccountant kati mulimu nabano babosi be abamala okuwa babosi essantiri olw'okuba bosi amaze okwawula n'olyoka ozimba mu kampuni looza kampuni yajjoko gwatwala olugambo olw'okuba bosi akwebagajjezeeko emirundi ng'esatu gyokka akwawudde emirundi esatu n'ojja oyagala obeere human resource obeere accountant kati oyo omulaba nga bosi amwebagazzaako emirundi kati bw'alaba buli kiisa ekiwala ekijjawo nga bakirese nga kinyirira amulemesa kubanga agenda mujjako akatale anti bosi aba agenda labayo ekipya kati alina okukola obutaweera alabe ng'ekyo kivaawo abo nabo tubakooye okubeera nga batumalako emirembe ku mirimu kola bintu byo byakugaba birabo byo twesonyiwe bosi nange munnange bosi omukyala bw'oba okitegedde nti ngenda kukutegula mwemba nkutekudde ne twekola eby'amaanyi nange omugongo gwange gukoowa kiki tonyongeza musaala okunkuumiranga okunguliranga ekyemisana okuntambulizanga mu motoka yo butiiputiipu obutawera koza najja kunoonya oba butiiputiipu
bobosazewo onjagale beera nti gwa nsiimye gwa negombye nange ekkubye nange nteekaamu nga bweteekamu mukazi nange nteekaamu teekamu akantu akamala nange nkutuka omugongo gwange nga mmanyi nkutukira ku boosi nange mbeereko ate tugamba ne ku baana abawala gwe ekikulesa ku mulimu kwetega mukamaawo mukwano kola ekyakulese kwetega mukamaawo oleme fuuka ate boosi otufuukire ekizibu kuba shareholders oba toliiko ne bwonaakola otya boosi abeera ne mukyala we n'abaana be abawala mutegereka 1 stand ekyo boosi akuliddeko gumu sikamu da ku mirimu gyo wansi the boss eat you 1 night stand ate naye kiremerako nga gwe nannyini kyo like pizza like chips like esumbusa bwesula togiddamu girumeko bwesula togiddamu teeka mu dustbin wetegeera boss wakusabidde kayina abakozi abalala ng'enkuminnya ate bakusookawo n'abakyajja waliwo obukozi obupyobera bwakajja bannange abatulaba eyo gwe buli kaseera buli woogenda nga password yakusooka kukola ki kasanti tukita kusantiribona yalandebo yashataraba endeebo yatalasa kusumulula ndibota ogenda otuuka ofumbirwa munnaye nga anti ababosi bonna bakuyitaayitamu olwotandikiddewa kweganga ebitundu byekyama bikolako domestic violence naye benyini biba bikutya tebakyalina bitundu byakyama balina public parts public landis no manizirandi byonna bisanga ku facts banaife tuliwo omukyala agenda otuuka gamba leka ngende mu kampuni eno osaba omulimu ebitundu byekyama ne bitandika okweraliikira kati ate ngeze wa boso The fact ye program bera ku yo media ne Bipower media tujja kuweereza ebinyuma n'ebisinga gwalina obulango buleete tujja bwa tubukola ki tubukulangira walina emikolo nze njogera ku mikolo nungamye emikolo alina okwanjula embaga ziri mu Uganda mu Lusoga mu Lunyolo ezo zonna njikola ki njirungamya bulungi nnyo ddala twekwateko ne Bipower otunda ki kola bingi baneera nga ye mundaba ntereza abakyala abaagala okuba nga mukendeeza ku masavu mu mubiri era nembeera nga nze bannange yogera ku bakazi lindako yogera ku bakazi mu buliri omukazi n'omutuukako munene olubuto noonoonye kuba woyitira otuuka ku masengere nga pe olubikula bikozi luti ludda lukugoba ku munne abakazi ekibasavuwaza kitowa mulinga ab'okulya ku nnaku enkulu sokolineko shila powers oyina buswiti na butaite nanze mbine wange kasitoyitayo obera ku abakyala bana bafuuka eddebe bonna tuba tubatereeza bugundi running waters omukyala omufunira poloti ebwayise bwekibeera ate ne bupulingi bona nga obutegeeza ate abasajja otuyambirawa kubanga twageje embuto ate kati mmwe mbasobolera ddala kuba nina kaliko okanywerawo eddakiika zentono nnyo nga 5 kongera da stick to become stronger buli kimu kibeera tayari andi kati waliwo ffe abasajja balina embuto ziringa entana z'omwana omuto ogenda otuuka ku bitundu by'omugaso mu butuufu ng'onoonya binoonya nga biringa ensenene mu ttimpa mwenna tuba tubakolako era eriyamba ku mukyala naawe kiba kikolako ngamba okwongezaamu ku luganda lugali lwagwe basenga obuzibu muyina bumu mugenda ne muwa abasajja bakole that stick to become big ate nga abakyala muba wa tight nakitegeeza muba mu byonona that stick is big gwe tomanyi kintu kisinga kunyuma kuyita wenyiga benna banembisanga wano tukuliremu fasi lindako mala omugirya omanyi okuyita wenyiga nga wenyiga wabwenyizi ate era nenzira yere washira powers era nyongere tightena anti buli wenyingira nengira nti mwana nkutte negali wotuka ngu olinga asudde ejjinja mu mazzi shira tuyambe musangwawa wonna mujja kuba musobola okunfuna bawenna bayesimu emikutu gyaffe n'enamba zange tugenda kuba tuziyisaawo awo mwetegeka okuba nga mututuukako byonna ono Donifase mwetezi olina omusajja yagana okuwa ssente muyitire Donifase olina kiminisa wadde kirina wadde kibi mukiwumbawumba omanyi omukyala omukkakkamu abasajja bagala nnyo calmness kati ngamba nti gwe toyinza tegula babosi ne Fase twogera amazima babosi badde bamirundi ng'emeka abatemye bo babosi sibeeweera ddala nkyanye babosi okuntawaanya nze nange mbatira ddala kubanga bagenda kumalako emirembe bosi batawaanya omanyi nina calmness y'amaanyi kyobalaba baminisita abo sitera baleka
era muyite eri wembanga sibanga nakwalira ddala ya boss naye munenze basina mukisa nakafuna boss omuye kantegula omukazi oza sina bwezi mukisa mwana oyina kubanga ategwa omufuna n'omufuna nene sagala na mwe bakubanti kale yali muto yali muto ate tewerabira nti abadde First Elegant Boutique wali ekajjansi kusekaja complex abali ku level 317 bayina ekikumba ekyabawala okuva e London ate nga munange basile queen basile queen kati bano bamabere galebeeta abo nabo tulina bwe tubawane tukaberanga gepikane gaberanga gakola ki shiro ina kubudagalo okendeza ku mabere ate nga munange nengoye z'abaana tuzirina iranga na amabe mbadde mbuza shira pa waina kubudagala obuza ku mabe abasajja bagala nnyo amabeera amanene bayida ku mabeera amanene amabeera amanene tugaagala naye waliwo amabe kibayita amabeere kati waliwo obulego obugira mu siponji n'akateeka wati kati agenda oddijjako nga lyako omanyi wali onyodde ku munanansi wali onyodde ku munanansi kati nonono akavera nekeyumba nezirebeera ziti nezibanga kabuyi ku kibeeza nekifuba kiringa kyabasajja mu amabeere gange matini kitegeeza mwagala ganene kati lino liyo otupakira mu ttama nolwanga alidde girungi olwanga ali enkwacyo nenedde neddungi libuguma naye waliwo lino eritalimu wadde akanyusi tujja kusobola va ku mabeere g'abakazi twongereyo mukyala fasi tubadde kyali ku mulamwa gw'ababoosi nga tubogerako baboosi bayilawe tudooza tubaweeyo obugambo obusembayo mulekerawo okubojja enswa z'abakazi baffe nga bazonnona emirimu banabo baba bafumbo si bwe kiri mubawe ebitiibwa owuwo babeera bamubojjeza gwoza bosi nange singa omukozi ompamu mukazi wo anasanyuka okitegeera lwaki byobeera ogenderera ng'onnyo ekitiibwa kyo kikuume nga gwe mukama waffe ffenna tubeere nga tetukufunako mboozi babeerekawo nga bagamba bannaye mukama w'abagundi yeematira naye munnange anti mugaya ne mugamba nti omwana omuwala yeejajaamya nnyo nammwe abasajja buli oweejajaamya nnyo muneetoba na value buli mwana omuwala abeerawo nga yakulaba dda weweeka ekitiibwa omusajja omusajja okundaba siki mukazi omusajja alegulukuka wali olabye kataiti k'omusajja musajja alegulukuka naye era mba mbimanyi kumamu amaaso ng'oyise ku fasa akumanyishira akumanyi buli omu akumanyi n'ekitiibwa omanyi kyoba nnakula n'empanvu wamu kati ate obeera weebula n'omukyala ali ewaka omusajja yenayina buli weyewa naye okusinga mukazi banaye oyo gayinogola teyeemanyiza amininga business kyogamba nti waliwo omukazi eyeegomba omusajja laga esajja eyo singa nkwana bambi teyeemanyiza yes nga jese mwegomera class gye yeewa kale nali manyi nti ze bannimba omusajja yena teyandibadde nga yeemanyiza nnyo by the way nali manyi bannimba nze waliwo yaŋŋamba nti mwana waliwo yaŋŋamba nti Uncle Bini waliwo omukazi omukuba okay je nali manyi balimba nti abasajja tetukuba munnange mutukuba ddala nawe omusajja ayinza okuyitako wenna n'otulira chest nga yonna ekuba tonto ate oyogera wuwo ate era tetulina kwegwera nga twekwanira abasajja omugambako omutuukako ne weekola n'ogwa n'enkusa n'ogamba edda baaba tekiriyo banemulekerawo okoppereza culture z'abazungu omulimbo omubuuzi osabirawa mukole mutyo obanga mutwala mu kyaki yammwe abasajja ennaku zino mwerabidde womanya mbu omukazi yakwekwanira omanyi woomuyisa tuleke muwamba mukuume ekitiibwa kyaffe ng'abakyala tusigala tuli bakyala kati nze mbakuba naawe ate kati gwe oli muganda waffe otukuba biki like singa kati simbadde siri muganda mmwe mbakuba tolina bw'otukuba nako waki tolina kyotunnyonnyola singa mba nkoze sente zange tetuli ku ssente tuli ku ggwe wamba musibe bulungi bye bye